Now you can take it, right? Njagala nnyo ezo sente ziba nnyingi. Okay, kati oli kumpala mu Kampala. Wensula naye leero tulina gye twagenze nebutabika tulina ebintu twagenze oleeta. Kati musuubirako mawodi. Era tukomawo ekiro kino kyennyini tujja kuba tutuse mu Kampala ku makya. Okay, cause manje njaga tusinkane enkya ku office eri wano eno Wandegeya. Lwanze nsula wano wammanga simanyi oba omanyi. Wammange wa? Ne waka kumpi n'eno ennyumba ya kalina. Okay. Kale. Mba mbasangawo. Tuli Wandegeya, ekizimbe bakiyita Calmax building. Yes, Wandegeya opposite YMCA. Wandegeya mmanyi nayitawo okusobola nnyo n'okuva eno ne Luwafu. Ewa? Luwafu. Simanyi. Kale tubalira okuva mu Makindi bayinza kunjjako sente nga mmeka? Simanyi. Naawe tomanyi Makindi. Kati bwe nzijaawo eyo gy'ogambye. Wange? Yeah. Kiki kye neetaagisa kye nzija nakyo eyo okukuuma? Era senga kibaddewo senga gambye kikulu njagala osooka ojjulabe ofiisi w'eri. N'emirimu egirigolawo bonaasobola okukola. Emirimu egyo sisobola tosobola kungambako okukusula. Tudiringira mu chocolate ne coffee naye nga tukolera wano ku ofiisi kati waliwo sectors ez'enjawulo nsimanyi obusobozi bwo. That's njagala osooka ojja ku ofiisi. Nze nina amaanyi ne bongamba kwetikka ne bongamba kufulumya kugaba caayi ne bongamba kuweereza abantu nsobola. Enkya obeera ogenda kujja ojja essaawa 5. Ndinako ne mukwano gwange ali mu kyalo eyo buyutu eyo wansi eyo si naye yali ayagala kukola nsobola ommuleeta. Tewali buzibu osobola okujja naye. Bwe ntuuka Wandegeya mbuuza Shadia. Ng'onkubira. Bakuyita Shadia. Yes. Sibaako na kinjana kyo bala kuba kati effe twagenda ng'onoonya emirimu nga bakusaba endagamuntu ebbaluwa ya LC. Bw'omala osaba tambula n'endagamuntu y'okoze obukosi yo erina okubeera kumpi. Bwe nzija ngenda bbeererayo ddala eyo bankomawo eno. Nedda tetugaba wakusula. Omuntu akola nga waddayo ewaka. Yes. Sente za wiiki. Bale kutwagaliza nzija ne mukyalo eyo olinayo baffamire y'abannaku abatalina mirimu tosiriwalira ku nze bakubireko ombwa gwe nabo olabe nga obawo ku mirimu. Mulowooza buli omu musiru. Mulowooza buli omu musiru tumbaavu. Lwaki tokubira bajjajja abo bali mu kyalo eyo bwavu bubawunyako bubabaavu bazibu tebalina mirimu gwe gyemitwalo 2 bw'ogiwa kitaawo afa. Anti ayina. Kitaawo munaku senga okolamu ebyo ebyekisiro siriwalira ku bantu. Mulowooza nti buli omu mutumbaavu. Mulowooza tolina magezi naawe tokali n'omuwala muto. Akwali ate alina amagezi. Teri mulimu gwa global television bizo. Omulimu kigwa muno nga tosobola nakumunyolera ku simu. Kubira abo mu kyalo be wammwe bonna ate ne kasiri recordings mbadde mu earphone. Kubira abajjajja abo bonna mu kyalo bali eyo bannaku bazibu olina baganda bo tebalina mirimu osiriwalira kungi. Lwaki tosooka n'oyagaliza ekika kyo nebasiza ne bakola okusinga okufa ku buze bw'otamanyi bayitaani nagawa. Kyokka oli mwana muto kifo ky'ogenda n'ofumbirwa oli mu Kampala owuuba bigere ng'okubira abantu kujja fferwa mwana wa maama. Kati school fees z'abazadde bwe bakulera mwana gwe wayonka bayinza okuba bagulya n'amata g'ente. Lwaki tonoonya emirimu jangu kufunira akalimu eno ffe tulina obulimu. Oli muwala mulungi nze eddoboozi lyo ndiwulidde bagenda kubba oba tebannakubba abo bagenda kubba. Ate kati nze lwaki onnumirirwa? Kati gwe nze gwobadde olumirwa ni mwana wa kitaawo bw'ogenza okunkubirwa nga onnumirwa ndi wa kitaawo. Sadi. Mpulira.
mwana wa maama biveemu ebyo ebintu byakisiru sikulimba budde bwa mu bumwonoona sikulimba bagenda kubba anyway katomanyi kyoba okola saving enamba yange ntekako linnya ki ate erinnya lyange lyennyini tolimanyi gwe mmala ogisevinga saving enamba yange ontunuulire negendeeza obulamu bwe you check genda social media check on me everything kati kola booti Shadia eyange teekako omwana sooda owulidde kankuyambe okubuulira erinnya lyange teekako omwana sooda buli wamu noonya omwana sooda njagala bwe bakubba nga toswala ng'ojjanga ne tukola sitoole ne bw'ofunanga ssente bali kubba mwana wa maama bayibe nagisavings edda waladdeko linnya omwana soda kozi yali bikuwatira bwe bakubbanga ng'ojja tukola sitoole nina youtube channel n'aba subscribers twala okuma osobola okujja n'olangirako katufuuse bamikwano sakyo buli omwana abe munne sakyo obeera wandegera ya nomwana alina n'empisa kuba olaba omukaka mu bwalimu twogedde n'atugumiikiriza nkwagaddeko bugumiikiriza era ojja sobola bizinesi yabo abafere naye ate wandibadde mulungi nnyo ng'oli mu bizinesi endala kale kuba osobola okwogera ne kilayanti mu mbeera yonna gy'abagiddemu naye ate ekinnuma oli mu basajja abatalina magezi abo be basupalife simanyi global connection tiansi bagenda kubba n'obusolo obutunde naye nga nsanyusa okukulaba nange nsanyusa okukuliza Export TV to the world.